Alright, my check 1 2 mugamba mutya basebo mbagala nnyo anti as usual Uncle Sechi president of Masaka City byebyo bingi ebigenda mu maaso. Nalabyeko awo akantu mukyala speaker Anita Amongo mukyala Magogo Nalongo ako nako temukeerabira ne Muzeeyi Mao ayagala bwagundi bwa speaker bwa parliament temukyerabira ono yavuma banne mmome. Bulijjo bagamba Muzeeyi Mao oli wa NRM ng'obiwakanya kati obirabye. Mukyala Anita Amongo maama Nalongo obirabye twagamba nga wano n'ogamba we don't want that Baganda to make that number obirabye byebyo yega amaziga g'abantu abasajja abaabo baagala ntebe yaabwe baagala bwa speaker bwabwe gwe bakugenda kugobya tayo n'ogenda wayogerera bubi Mama Kadaga abantu ne bakuleka obalabye nti abasajja abo tebeesigika n'ozolabe gwe baagala okuleeta kati linda ne zi sanctions ebintu bye babadde olina bwe bagenda bikwata bagenda kulimba batugenda kuwa akafaawo ku seeke yerere wa prime minister bye bakubalira amateeka g'obadde goyisa ng'ogeyisizanga gwe omuntu ssekinnoomu kati ndowooza kolabe agamu bajja kugamba nti wano gano go wagayisa mu bukyamu naye ku luno olina otunnyonnyola kakati so weebito bwe biri abasajja tebeesigika twakugamba nga abantu boozoganya balabalamu keera ku makya ojjukiremu olunaku nga tokyali awo mu ntebe awo obadde weekyangira awo y'obwa sipiika kati yo baagala tuteekawo Mao ate nga bajja muteekawo gwekkiriza oba gaana. Ffe tukusaba ekintu kimu kyuka odde eno ewanyigirizibwa iffe gye tuli eno ffe bategeera bbeeyi y'omunnyo sukaali bya bulamu tebiriiyo ffe abalina ebitabo naye nga tebitugasa twasigalira kunoonya mmere ya leero kyuka ojje eno kawaŋŋamule nga wakaŋŋamula luli eddoboozi teryayitamu microphone wali ogyerabidde neekolo lyayitamu ng'otegeeza mwami Museveni so byebyo naye guma weebito we bibeera. Abantu abamu beefuula nti batwagala naye babeera tebatwagala ffe abakubuulira amazima teffe oboozoganya kati ffe tukubuulidde ffe keera ku makya kwata Bible ogamenze ku sayidi eno eyali abazoganya. So abantu abamu mubayisaamu amaaso kati ndowooza mukirabye kati Muzeeyi Mao agenda kwata obuyinza gwe ng'oli awo n'onookaaba n'onoogenda ewa Muzeeyi Salome egayirire kajuyisi kajja kakuwa naye bo kye basazeewo kyekyo ate kkiriza oba gaana ebintu bya bitandikirwa mu nvuuvuumo ne bituukirira ojja kulaba. So bye tukwagala nnyo maama Nalongo oli wa ddembe okubitwala oba okubireka enswera ekwagala yekugwagubbwa naye wowulira nga baagala ntebe yaabwe wa sipiika gibawe oddeyo mu bintu by'obaale oddeyo olabirire Ssaalongo oddeyo olabirire abalongo obatwaleko ne wa paapa eyo ogambe bannayuganda mu nsonyiwe byonna ebyansobako kuba bingi by'okoze emmwanyi wagitwala era emmwanyi bagisiba ku ggwe gwagamba oli mulunzi so weebito we byali mu kalulu eno n'ogamba teri opposition ye Bukeddeya ne tuguma abajjawo bonna abo n'obagulirira ne tubigumira n'ebyebyo tukwagala nnyo maama Nalongo beene wangaala Mukama Katonda tukwagala nnyo bye.